Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erimwe n'abaganda bange abasiraamu nammwe mikwano gy'abasiraamu njagala obbagaliza Idi ennungi y'omwaka guno 2026. Nsaba ekitiibwa Allah akkirize eduwa zammwe, akkirize okusiba kwammwe era mwenna abawe empeera. To all of you my Muslim brothers and sisters all over the world, I want to wish you a beautiful Eid this year 2026. May Allah accept your duas and give you reward. Sabini First Lady yabatolere ku salamu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Idi Mubarak. Watyo President w'ekibiina kya NUP omukulu His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayagaliza Abannayuganda nti ennungi eyo gy'awangalira essaawa ya kakati era tubalabyeko ne mukyala we Baby Kyagulanyi Itongo. Byonna nga bigenda mu maaso ffe tubaawo kubanga tugakutuusaako gonna agatambula. Waneno waliwo ebigambo ebatuusizaako naye nga bibadde biva wa mukulu Jjajja Kasimu Nakibinge. Ono agambye nti tuwulize bulungi obubaka buno. Njagala tugende ku information eyandeese bulungi nnyo. Information eyandeese bulungi nnyo ndowooza giwaayo tusooke tuwulire obubaka bwa Jjajjaffe Kasimu Nakibinge bw'atuwadde olwaliro bukulu nnyo. Mbutadde ku Facebook ne mbuteeka ne ku YouTube. Naye njagala obubaka buno busooke bugende eri mwenna batamanya ŋŋamba abeebuzaabuza nga abafuka banaaba nga mulowooza ensi tesobola kutegeera bikolobero bimukola. Obubaka buno njagala mbuzanye bwa ddakiika 8 mbuwulirize then tulyoke tugende ku video yatuleese. Kansooke nzanye obubaka buno mubuulire bulungi nnyo. Twebaza abantu ba Katonda mwenna abenyigira mu kulonda era bawuliriza amaloboozi gaffe. Nga njagala nnyo okwebaza abannaddiini n'abantu abakwata emizindaalo n'abafuzi ab'ensikirano abaakunga abantu okuba n'emirembe mu kalulu akaayita era abaasaba tuwabeerewo obwenkanya. Tubeebaza okuvaayo ne muba nga mwatuusa eddoboozi lyammwe eri bannayuganda. Njagala nnyo okwebaza bannaffe bannamawulire olw'omulimu gwe mwakola oba gwe mukola okutusaako byonna ebyali mu kulonda n'ebyo byennyini ebitaatuuka bulungi. Twasobola okumanya ekifaananyi ki ekyagenda mu maaso na kiki ekigenda mu maaso. Mu ekyo njagala okuddamu okusaba bannaddiini n'abafuzi ab'ensikirano n'abakwata emizindaalo temusirika busirisi nga waliwo ebigenda mu maaso ebitali bituufu. TV zino zitulaze nti waliwo abantu abaakulusonyizibwa mu kulonda okwaggwa, abaakubwa emiggo n'abamu be bagenda nga bayoola nga okulonda kuwedde. Nsaba nti mwogereeko abantu bano bafune emirembe era abo abaabatulugunya tube nga tusaba nti buli omu bamuvunaane kinnoomu mu kkooti z'amateeka olw'okutulugunya Bannayuganda awatali nsonga. Mu mwoyo gwe gumu kitegedde oba mukubye nti baalyoka ne babatulugunya kitegedde sayidi kwe muli naye katusolooze nti ekyo bwe kigenze. Naye mu ngeri y'emu nalaba ku mutimbagano tewaliwo abantu abaalufuulamu akaba. Abantu 7 battibwa e Butambala, 1, 2, 3, 6, 7. Njagala nnyo okusaasira bannannyini bantu abo olw'okufiirwako abantu baabwe. Naye omwoyo gwe gumu nga njagala kusaba bwenkanya ebisamiro by'abantu abo kyaba batuusaako obulabe eri nga batwalibwa mu mbuga z'amateeka. Ndoberera nnyo ebyali mu kifo ekyo naye sinnawulira nti waliwo gwe baakwata yavaako okufa kw'abantu bano. Ekyo kyennyamiza. Njagala okusaba akulira ebyokutambuza emisango DPP, Director Public Prosecution, ensonga eno agitunuulire nnyo ateeke akulira poliisi ku nninga annyonnyole abantu bano baafa mu ngeri ki era yakolawo ki era baki abo balowooza nti be baali emabega okufa kw'abantu bano era lwaki teyabatwala mu mbuga z'amateeka. Kuba mbadde nkigoberera
sinawulire gwe bagamba tibamutwala mu mbuga z'amateeka olw'okufibwako abantu bano. Kyenawulirako ye mubaka Mwanga Kivumbi bamutwala lwa kukuma mu bantu muliro. Naye byonna byali mu kitundu kimu. Lwaki keesi emu bagitambuza ate endala tebagitambuza? Obuvunaanyizibwa bwabwe. Naye ffe abantu tetusaba nti DPP abuulirize. Ebisoso omukole bye baasanga awo baabisanga nga byava mu mundu ki? Abasirikale abaali ku mulimu bo bagamba nti kiki baalaba. Statement ki ze baabaggyako okukakasa nti ddala waliwo obwenkanya. Tusaba busabi ensonga eno abakulira okunoonya emisango bagitunulemu abantu abo bafune obwenkanya. Bwe batakikole kubanga tebalina kuripootinga gye tuli, nina okutya nti abantu bajja kulowooza nti bano Mwanga Kivumbi babanyigiriza kubikkirira bali abatta abantu bali ekitatuwa mirembe mu Uganda yaffe eno gye tulimu. Tusaba busabi nti ensonga eno bagiteekeko essira. Abantu ffenna tumanye bino ebyokulonda bijja ne bigenda, era nze nkyogera nga sikirumamu abantu mbagambye ebisala n'ekiro mbizwe basaana kugulamu bulamu bwo ye Katemba wa Uganda ow'ebyokulonda. Kati omuntu bw'abanga yafiiramu okufa kiba kinnenyamiza, kubanga gwe londa gw'oyagala ekijja kijje, era nga bwe byajja bwe biyita kale tekiba kya bwenkanya abantu okubanga omusaayi gwabwe gwayiika. Bano betwogerako balina abaana, balina bakadde baabwe, balina be balina okunoonyeza emirimu oba ekyokulya. Tusaba bwenkanya eri abantu abo bonna abaali emabega w'okubatulugunya oba okubatta babe nga basimbibwa mu kkooti z'amateeka zibalamule. Alright. Obudde tulina butono nnyo, sisobodde kumalayo bubaka bwa jjajjaffe Kasimu Nakibinge ne tubutayimbi ku mutimbagano egy'enjawulo. Genda oggyemu ekikkolya kyo ekitakkolya kireke. Katandike programu obuteefu bwayo bw'olina okutandika. Obubaka bwa jjajja Kasimu Nakibinge. Naye nga byonna bigenda mu maaso, ebintu oba ensonga za Nsambya Furniture ne Full-Figure bikyalanda. Full-Figure oluvannyuma lw'okuvaayo ne bamulumiriza nti yagenda juzi ku Nsambya Furniture n'asaba obukadde 50 basobole okuba nga defendinga Nsambya. Ate Nsambya olwamumma ssente mbu kwe kujja n'amusabula. Full-Figure ajjeyo bwino mbu Nsambya bulijjo amugamba amuconnecting ku bikyala ebirina ssente. Nze Katonda oyo gwe nsinza omulamu oyo muteekako omukono gwange bwe nti omata wakiŋŋamba naddukumya okujja nazinkuba nze sirayira Katonda mulamu kuba mmanyi amaanyi ga Katonda booba tewakiŋŋamba musajja gwe Ivan oba tewakiŋŋamba Katonda oyo omunene ajja mbonereza nsema mufunire ebikazi sikuma kati nange nzina Lozeti owa mama Fiina era oyo omusajja yaŋŋamba Lozeti yabawadde essimu yange. Sinakubuza simu yango jijewa ngonkubira at first no ngamba Lozeti yakwadde simu yange mbazayo before nali nveyo kulya sente eyo muyenga kuuga nanyimirawo nengula naine mugagga muto bino benjogera bibako obujulizi kane ngamba atugenda tubawagire esimu yino kiri eno kitokotanga kisaanikire unayambalidde Nsambya n'amulangira nti Mirembe yasobola okukyusa obulamu bwe amwogeredde bingi bibino. Ne banange Nsambya guno gwakulidde bambi omukisa wakukwata bubi kati lwaki wayanguye okusaba divorce musima ya mama wagenda kufiira mu bino ebintu nawe okimanyi bulungi nti Mirembe yakyusa obulamu bwo n'obwa maama wo kuba yabazimbira ennyumba okitegedde. Kati nawe okumanya nti Nsambya teyayina kintu kyonna guwebuuza lwaki ya papa okusaba divorce ayagala kugabana ku byabugagga bya Mirembe. Nsambya wayina ki? Wali kadeyi wali wakulujja ffe tujja kaleeta bano n'ofuna omukisa oyo Mirembe n'ajjagwa mu bulamu bwo n'akukyusiza obulamu bwo bw'akyusa obulamu bwo ate n'ofuuka ekirala walinga ng'ensenene erabye ettaala ozze mu bakazi tolispekitinze mukazi oyo
maanyi ge na kiki yakyusa mu bulamu bwo. Saawa zino bwekati ngenda kukola divorce timanya maama wange agenda mbifiiramu. Mama walina kuba mweraliikirivu kubanga alaba bizinensi egenda. Mama walina kuba mweraliikirivu kuba alaba omulimu guvaawo. Otyanga omuntu azze n'akyusa obulamu bwammwe. Kakati wuuyo gw'oboonoona. Oyo omukazi walina kumukwata bulungi n'omunoonya n'omwetondera mangu nnyo. Okitegeera? Osobola okuba nga asigala akyali mu kubanga abadde agatta kinene nnyo ku bulamu bwo. Naye nsambya tewalina dduuka era tolimba abantu wali kaddeyi. Nga biranze abaana nga bawanda muliro naye ffe munnange tubaawo kubanga tugakutuusaako amawulire nga we gatambula era nga we gali. Tuvuddeko eyo ensonga z'e Masaka zikyalanda. Namwandu ne maama byo bikyagendera ddala mu maaso. Ono ye waliwo avuddeyo agamba nti bawagira maama abamu bali ku sayidi ya mukyala. Tuwulire omukyala ono yagamba ki. Ensonga za Namwandu mitanda zikutte wansi ne waggulu. Naye nze nga nze ababadde baagala opinion yange ngenda kukyogerako bwe nti nga nze naawe ino opinion eyiyo n'omulala ayina eyiye. Kati buli muntu mutuufu, buli muntu tanyiigira munne, eno ye yange. Bantu bange ebijja ebyo bye mulaba tuziikako bajjajja abantu bajjajja waliwo omuntu omu eyakeera n'agula ettaka lye n'azimba enju ye n'ateekawo ekijja ekyo. Era omuntu oyo yali jjajjaawo ng'akoze obwakabaka bwe. Bwe yamala buli mwana n'omuzzukulu ali talina waaziikibwa baamuleetangaawo ewa jjajjaawe. Era si bonna mu famire nti baabaleetaawo. Waliwo omulala nga naye asobola okuba ne kingship obwakabaka bwe nga naye famire yo bwetyo bwegenda okutandika era neesimbula embalaasi. Waliwo omuntu nga naye ng'omuntu yandyagadde alina ensonga ze lwaki tayagala genda wali. Kati nze ninayo mwannyinaze omu yagula ettaka lye ddene naye n'afunako paati n'agamba nti nze wano ne famire yange we munziikanga. Twamukola kife nga famire? Tewali kye twamukola. Tatuyinaako busungu. Naye yagadde okwewulira ye n'abaana be n'abazzukulu be babatandikiraawo. Ninayo sisita wange omu bbaawe yagamba ye ne famire ye bagiziikaawo. Era mukazi we yakimanyi nti nange yakinzibirako era nenkitegeera nti bamuziikaawo. Kati famire yonna esobola okuba nga tekimanyiiko nti bagenda kuziikibwawo. Naye nga mukyala we n'abaana be bakimanyi nti ku ttaka lya kitaabe kwe bagenda okuziikibwa. However, abazadde njagala obbategeeza nti abakyala bano baabasajja bano bwe bafuna abakyala baabwe bayita mu bingi mwenga famire bye mutamanyi. Tinze olwaleero n'omwami wange tuyita mu bingi ab'effamire ye bye batamanyi. Wabula olunaku lumu mu myaka 3 lwe mufunye abakyalira temusobola babulira bingi bye muzze muyitamu. Bingi bye tujja tuyitamu nammwe eyo muyina bye muyitamu ggwe ne bakazi bammwe. N'ayimirira n'abeerawo n'akubuulira ebibye. N'oyimirira n'obeerawo n'omubuulira ebibyo. N'ayimirira n'akibeeramu. Kati omusajja oyo awangadde ne mukyala we. Mwenna muyina okukkiriza kino nkibabuulira nammwe muli bafumbo. Wamu abasajja n'abakyala nammwe abatannaba kufumbirwa abalina just pain ya omwana wa munne. Nammwe muyina entegeera egamba nti sometimes nnyazaala ne mukyala basobola okugaana okutegeeragana mawaso ng'omwana oyo alinamu akasente. Nnyazaala asobola okugaana okutegeeragana n'omukyala oyo. Kakati nnyazaala mu kkooti namulabyeko ng'ayimiridde ng'agamba mbwera bwe yazaala abalongo awutu yali ayagala namuwa butwa. Anaazina takumba. Kakati ku mwenna ab'effamire ani yamugaana omuwa obutwa? Ku mwenna ab'effamire ani yamugaana okumuwa obutwa eyamuziyiza okubanga paka nakati akyali mulamu nga n'abalongo gye bali nga tannafa? Ani yamuziyiza? Sinnalabako muntu n'ogu
amuziyiza kumuwa butwa. Kati ne weebuuza ani yamugaana. Tewali yamuziyiza kumuwa butwa. Tewali. Naye olina yimirira n'amaaso ge era nze omwana ge yagamba yali takwagala abaddewo n'ani okumala emyaka gw'olyoka otegere nti omwana we asobola n'ofuna ssente ezituuka ku eyo point. Okuva lwe yali ng'abadde makanika ng'oli abadde naye simanyi akola oba bwewusigala oba yali akutunda biki bambi okutuuka ssaawa eno nti n'abaana basobola okusomera e Canada. Bw'abanga mukyala we abadde amugamba nti amaka gano ngamaliddeko obudde njagala banziike wano n'abaana alina ebifundikwa tuwakali ebikufundikwa. Maama w'abaana asaba busabye omwana we yeebake awummule. Nze njagala kubuuza ekibuuzo, omwana gw'okaayanira bagenda muziika waabe wa mukyala oba bagenda muziika wuwe? I said wuwe. Bagenda muziika wuwe. So si waabe wa mukyala. Abba muziika wuwe we yeegulira, we yeezimbira. Singa omukyala abadde awala omusajja nga yagala muziika waabwe. Nange nandiganye. Naye nti nno Gilbert wange baagala muziika wano ng'ate ngamba mbu tebamuziika okujja nga yagala kuwambawo kubbawo. Naye nga saagala kubbawo. Bamunteera awo mulabeko. Already n'obulumi bwe nnina buyitirivu kale naawe ofiiriddwa mutabani wo. Naye nange abange baabano bonna bakunkumuse. Babanteere mu maka gaabwe we babadde bazannyira we babuukira babanteere wano. Mu bulungi. Abasigadde babakwanye mwebale nnyo babazaddemu abaana. Bamuteere wano. N'abaana bammwe sinnabagaana nti omufuya abadde abazaala bamunteera awo. Mu obulumi omukyala oli bw'ayitamu naye bungi. Goyinza okulowooza nti ali mu kuseka naye abaana be bonna baamufuddeko. Simanyi oba abantu bakitutte batya oba abantu bakiraba batya. Nze simanyi naye njagala okutegeeza abafamire baagala emirambo. Tutututu. Abantu ba famire bayinza okujjayaga mu buto naye nga babagambako nti omuntu mulwadde nga tewali n'omu yavaayo. Ne babagambako nti ayo yana Katonda nga mwenna tekuli yajja. Naye bayinza okuleeta amagezi n'ekiro ne bakola ne meeting ku mulambo. Bannaye baagala mirambo. Ensi egula mirambo. Bali baagala emirambo. Omuntu oyo yabeera ng'alina ne byayagala mu bulamu nga teryamuyamba. Ye ate bwe kibeera nga yabadde ayina by'ayinawo. Buli muntu yali aba ayina kudduka ng'ajjawwe. Naye nga talina wadde naaka. Ate mulimu n'ababeera babadde tebamwagaliza nga mulamu kubanga abadde ayina olukumi. Naye nabo bayimiridde basisinyaza amanyi. Nze njagala okutegeeza ndi mabega wa Nnamwandu engagga. Olinga atalina maana tino toli muzadde akati oliye maama omulese otya. Ne maama akkirize nti omwana oyo bwe yakula yakola amaka gage nekiri ekijja kwe bagenda okuteeka omusajja oyo nekyo kyaliko nnyini kyo eyakitandika. Anti Ssaalongo tatandika kijja oyo omusajja Ssaalongo takyali musika wa bifundikwa byammwe. Ku lw'ensonga omuntu gwe yasikira yali Ssaalongo ate naye n'azaala abalongo oyo aba takyali musika. Are you not Bagandas? Twogera ku Luganda kati mwasikiriza tutambule ng'Abaganda. We are working like Baganda. Kavuna akwate ekkubo n'azaala abalongo ekifundikwa mu kimwambula ewa mwalimu edmina kimwambula ku olwo. Talina kifundikwa. Omukama bankuumire bino ebintu biri so emotional. Omukama abakuume abampeere obulungi obutagambika. Abantu mubakkirize bo ne bakyala baabwe basalewo ebintu bingi bye bayitamu eyo nga temumanyi muzze ku lunaku lwa bubi oba muzze ku lunaku lwa mbaga naye ebisigadde okuva lwe mwajja temumanyi oba bali ngeri ki. Nze olwaleero nakola embaga leero nindaba ne besirabangako Mukama ne mwebaza naye bayinza obbabuuza ekibuuzo nti okuva lwe bava ku mbaga ya Gilbert ne Restate ye bali batya. Omuntu agamba nti wabula emyaka mingi kakati olwaleero nga nzija nkugamba nti mwami Gilbert yagamba bw'ati nga gwogamba nti nedda bakyala kwagala kweyagaliza tekigenda kusoboka bakwano. Si mu bubi kooti tusaba etuyambe batuwa omwami waffe n'abaana baffe naffe tulina obulumi ayina n'agenda n'anaatera okutuka omulala ayina n'omuto eyagudde ebyo byonna tuba biri mu biraba batunuulidde mulambo gwabwe
tebamanyi nti ono alina n'abaana abalala. Omukama abakuume. Gwe olina ndowooza ki? Likinga ate following. Mukama abakuume. Webale kubanga wekomidde ku NCK TV, teweerabira kubanga osubscribinga, ringinga that notification bell, sharinga, likinga, ebisigadde tujja kubanga tukomawo nabyo tovaawo.